Nza kulamusiza konyo yenajo sinze okuliriza mandu sochina na mwenda katonyeza bili SBS FM radio ya Sabasajja Kabaka eyabavubuka ab'omulembe omutebi. Edakiika ziri mwenda zimaze okutakusawa M eyakawungezi ka leero programu kkirizo bagaana mumanyi ensonga ez'enjawulo nga bwe zigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya lunaku lwa kutaano naku z'omwezi 17 omwezi tuli mu gwa 10. Nze Kalule Lameka kulamusaako nga bulijjo kuva ku balaza kutuuka olwokutaano nga luno mbeebaza ndi wiiki nayo tugitwaliriza bwe tutyo egenda. Bingi bibaddewo mu nsi naye ensonga z'e Kenya zikyali waggulu. Leero kubadde kuwummula mu Kenya wonna, woofiisi zisibye enzigale ez'ebitongole bya gavumenti byonna nga bakungubagira Raila Amolo Odinga yaliko Ssaabaminisita w'eggwanga erya Kenya. Ebyobufuzi bye yabimazeemu emyaka egisukka 44 nga bitambuza atafuna mukisa kukulembera ku ggwanga eryo naye ng'obuyinza badde abuwunyirizaako. Okungubaga okukulu kubadde mu kisaawe ekya Nyayo Stadium mu kibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya naye ng'omubiri gwe gwasookezeddwa mu palamenti y'eggwanga eryo. Bingi bikoleddwa era obubaka bungi buweereddwa naye maama Aida Odinga n'asaba abantu nti mu mbeera yonna Odinga badde ayagala nnyo emirembe, kale no tumukuume era tumuwerekere mu mirembe awatali kusika muguwa, awatali lutalo, awatali kavuyo. Omubiri gwa Odinga olunaku olw'enkya kugenda kubeera mu bitundu eby'Ekisumu, abalina bamukubeka eriisa evvannyuma ku nsibuko eyo ate bavuga kilomita 6 mu bitundu eby'obugwanjuba ku lunaku olwa Sande bagende Bondo gyagenda okuziikibwa era ne mu budde obw'okumakya bajja kusooka ku abantu mukisa bamukubeka eriisa evvannyuma mu bitundu ebyo. Kale nno kyekyetisa amawulire neera okusinga ebirala mu kadde kano. Nina ba straight talk batudde dda. Karo Kalungi ali ku muzindaalo katulamuseeko ate tweyongereyo. Karo neyanziza nnyo Lamek, amannya gange nze Karo Kalungi, abatuwuliriza mbalamusizzaako nnyo. Nze nkolera mu kitongole kya Straight Talk Foundation nga tukwasaganya emirimu gy'abavubuka ate nga abateekamu ensimbi be ba Save the Children. Program eno tugikoledde ebbanga ddene tulinga mu myaka 7 nga tuweereza abavubuka nga era ba Save the Children batukwatiridde naye nga gyokka gisukka 7 n'okusukkamu gisukka. Era twagala beebaza nnyo kubanga program eno egenderera okuggwa naye era tulaba nti bakyayagala okwasaganya ensonga z'abavubuka. N'olwekyo olunaku lwa leero tugenda kuba twogera ku nsonga ya abavubuka bano bazze bawulira programs ez'enjawulo ng'ate twakola nnyo ekisoboka okulaba nti abavubuka bano abawanduka mu masomero bali mu bibiina eby'enjawulo beegatta wamu mu malwaliro. Tukola n'amalwaliro 23 naye n'abavubuka nga beegasse wamu nga bakola wamu n'eddwaliro nga tubaweerezanga programu zino. So olunaku lwa leero tugambye katuwulire abavubuka bano abazze nga bali ku groups zino ez'enjawulo batubuulire biki be bayizeemu. Kubanga myaka 7 n'okusobamu omuntu bw'abeera nga abadde part of these programs mulimu kinene by'abayizeemu. Era abatulize bajjukire tutandikira we twakoma. Tutandikira we twakoma mujjukire bwe twali wano nga nnaku z'omwezi 3 twafunako amaloboozi g'abavubuka era nga batunnyonnyola biki be bayize. Abamu batandikawo bizinesi zaabwe, abamu baali bawanduka mu masomero bawulirizako ebizibu abaana abawanduse mu masomero bafuna ne beekuba mu mutima ne baddayo. Abalala ne batandika okgenda ku malwaliro abaali batya ku eddwaliro okgenda nga okufuna empeereza ez'enjawulo ng'eza family planning oba okwekebezaako kwa kamukenenya n'endwadde zino endala ez'obukaba nabo ne batandika okugendayo. So ensonga nnyingi, ebintu bingi abaana be bayize. Lamek bwe tuba nga tulina groups 23 nga buli group kale katugambe nti eyinamu abavubuka nga 15. That is 15 times 23 be baana be tubadde tukola ki betubadde tutuusaako programs zaffe zino. Era bw'ogenda mu bitundu bino nga Kachiri, Namayumba, Masuliita, Gombe ojja kulaba nti abaana bano ababadde wamu n'abaana bannaabwe be bamu ku baana amalwaliro ge galonze okuweereza abaana bannaabwe ku ddwaliro
oba nga bo babalondamu abakuguka kati mukwogera ku nsonga z'ebyobulamu nti kati bo bawanduka mu masomero naye kati be bagenda ate mu masomero ag'enjawulo kubanga program eno tubadde tukola n'amasomero 82 82 so kati bano abaana abawanduka mu ssomero nga bagenda mu masomero ne boogera ne baana bannaabwe ne bagamba olaba ffe twava mu ssomero oluusi twavaamu nga tetweyagalidde ebizibu ebyenjawulo naye ate gwe alina omukisa ogusoma tukusaba okole ki osigale mu ssomero so bagenda ne babeera nga ba role model baabano wadde nga bo bawanduka naye ne babalabirako mbu si kirungi obulamu bwebweru si bwangu so bw'oba olina omukisa ogusoma soma omalirize. Okay, mukama mulungi ampuliriza dakiika ziri 15 namukuve Joy mukyala Kintu gutwabanga naye mu program za Straight Talk mabega ko muwuliza tumuwuliza namukuve Joy mukyala Kintu achali aliyo ndoza ali bulungi omanyi omuntu bwakula n'afuna opportunities enjawulo kye tugamba greener pastures avaawo n'agenda n'akola ebirala mulimu abamu abakyala nga ye awulira nti omulimo maybe gutwala ebiseera n'agamba akansooka enkole ng'omwami amwetaaga abaana bamwetaaga omanyi n'okubeera ewaka n'okubeera maama no ate n'omukyala nagwo mulimo so omunaasalawo n'agamba akansooka enkole ki kwasaganye bw'omulaba ku mundabira mukyala Kintu kale ssebo nina omuvubuka Richard Kasawuli youth folk person Kisugu Health Center yakyali myaka gya kivubuka era ensonga zino azitegeera bulungi tulamuseeko balamusizza bannanga batuwuliriza amanya n'eddoboozi yenza Richard Kasawuli nga nviridde ku ddwaliro lya KCC ery'Ekisugu lirina mwongo mu Makindye division so nga gyenvudde era yenze akwasaganya abavubuka ku ddwaliro eryo era nga ndi musomesa wa byabulamu era nga abavubuka banettanira nnyo era ensonga lwaki tuli wano tuddemu ebibuuzo babeera mu kkona zaabwe ekituufu bajja banoonya gwe balina ensonyi olulimi lwonna yenza olwekivubuka gweseya ampuliriza abavubuka nina bangi kkiriza nga kalo bwakugambye nti emyaka mingi puroguramu eno ngeri ku mpewo twagadde tukube tooki mu ebyo bye bayize ebakyusizza etya ebatereezezza etya kansooka enkuwe nakanwagi hasifa myaka 23 onaava Buwambo Gombe tuwulire ebigambo bye ku puroguramu zino. Erinnya lyange nze Nakanwagi Hasifa nga nina emyaka 23 nviridde Buwambo oba mbira Buwambo Health Center 4 nga ekibiina kyaffe bakiyita Yes We Can. Mu kibiina kyaffe muno tukola ebintu ebyenjawulo ng'okuwuliriza program zino ziyambye nnyo abaziwuliriza oba abavubuka bannaffe kubanga baleeta emiramwa abamu egibazaamu amaanyi n'amanya nti nze kaabonaabono kwaliwo abavubuka abiraabonaabona nalowooza yeyeka naye wawulira abalala n'aguma abamu gibayambyemu okubeera resilient persistent bafunyemu ekyokuyiga nti toyina power olina okukola kati ekidda ku baana ababa basoma bawulirizawo zino program ne bawulirawo bana abafuna embuto oba badropping amasomero nga babonaabona kibayambako okugamba kansigale mu masomero kubanga ekiri wabweru si kirungi ng'oggyako zino program ez'okuwuliriza bagenda mu maaso ne batuyigiriza n'ebyemikono basooka tuyigiriza liquid soap whereby osobola okukola liquid soap oba omutambuza ku kyalo oba nekikuyamba okubeera financially stable ne bagenda mu maaso ne batuyigiriza n'ebitabo ate nga tukimanyi abaana bonna beetaaga ebitabo kubanga kati nga okusoma weekuddamu tukola ebitabo byaffe ne tubitunda ne kikuyamba okubeera ne ssente zonotabiranga orilayinga oba ku bazadde bo oba ku balenzi ne kitaasuula abaana mu butego kubanga awobeera financially stable ng'olina eyo skill. Kati era mu kibiina kyaffe munene ekirala ekirungi ekibaddewo nti ku ddwaliro lyaffe ngeri gye tubadde tulina ekibiina kyaffe nga bakimanyi tufuna opportunities otuyunga ku bibiina ebirala kati nga lwaliwo ekitongole kye bayita dreams ekyempowering abaana abawala twafuna opportunities ne bajjawo ku facility yaffe nga banonya abaana abaala olwokuba already twaliwo nga tuli set kyatwanguyira otuwa abasomesa otusomesa kati ffe tubadde tusomanga photography and videography kino kiyambyeko nnyo abaana abaala kubanga kino ekibiina babawa ne starter
startup kati ffe twogera tuli mu internship bakuwata kingo na certain studio n'ogenda n'oyiga after they award you the certificate ne bakuwa ne startup kati abaana abawala abalala abayiga ebyalaani wala abayiga ebyemikono ebyenjawulo n'ebino ebina biyambako abaana obakumira wamu n'ofuna amagezi ku by'obulamu bwabwe kubanga abamu wala emisomo egijja nga giyogera ku family planning omwana omuwala n'amanya batya balina okwasaganya ne family planning waliwo egyogera ku butabanguko mu maka kati oli n'amanya nti singa nfuna okusoomozebwa nsobola kuddukirawa era obuyambi mbujjawa n'atabeereeyo kwetulako so gituyambye nnyo okuraising awareness ku baana abawala ku by'obulamu bwabwe ebibakwatako ne zetwandiyise rights zaabwe n'olwekyo kunga abaana bonna gye bali abawala oba abalenzi nti ebintu nga bino biba bize mu community yaffe tubettanire tuleme tunuyira kintu kyakumpi nti nfunamu ki ye bagenda tuwa ssente batuwaayo kiwali ebyokulya naye jjukira bakwempoweringa ne skill ofunamu okumanya ate ekintu ekisinga mu nsi muno obugagga kwe kubanga omanyi oli mumanyi ng'olina skill kuba ne skill gye bakuwa tegenda kuvaako you'll keep with your skill we baba bakuyambe ne bakuwa startup ojabeera ne startup okole owejje mu mbeera embi tuleme okutunira buno obuntu obumpimpi. Okay, bwatyo Nakanwa Jasifa yafunamu batuuka ku ground era ye ensonga azifunyemu. Kalembe Fiona P-Educator myaka 22 emigadde eyo katuulira ebibye. Amanya Kalembe Fiona ndi peer educator Megadde Health Center 2 nina emyaka 22 nze mukulu w'abavubuka ku ddwaliro lineeno group yaffe bagiyita Megadde Youth Development Group nga mu group yaffe tukola ekyalaani tusevinga sikyasoma nakoma mu senior 6 nenfuna olubuto siri mu ssomero siri mu fumbo ndi waka nali waka nga ntudde ndi awo sirina kiddako nyina omwana nga sina kyakola sina ssente omwana sina kyakumuwa n'okuva najja ku ddwaliro waneeno ne bannonda sawo nannyonnyola nenfuuka peer educator naye okuva we nafuuka peer educator bingi byenfunyemu ekisookera ddala neebaza madamu Carol okunzikiririzaamu n'aŋŋamba yimuka weekolerere natuula ewaka nensooka nenkirowoozaamu we nakirowoozaamu neŋŋamba lwaki zineeno ssente ze batusasula nenzisonda nempezaawo obusente obwanyamba ogenda nensuubula engoye ezo we nazisuubula nenfunamu amagoba nekinyongerera ddala mu ngoye nenfuna ekirala nensuubulamu pini nensuubula obugatto kati nkola ne perfume nsevinga nsobola okuweerera omwana nemmulabirira nemmugulira n'ebyokulya tatawe nga omanya abavubuka kati ofuna olubuto agenda olaba nga tokyali oba type ze n'agenda tinange nasalawo nemuvaako nkole ebyange ate kasita nasanga ebyabavubuka ebirimu omulamwa neŋŋamba kangendere ddala mu maaso biri mbiveeko okutwaliza wamu buli we tukuŋŋaana ng'abavubuka ne tuwuliriza zineno program n'olira munno kyayiseemu n'olira munno kyayize gwe nga gw'otuula nawe n'ofuna ekyokuyiga waliwo programu yasinga okunkwatako programu nyingi ezinkutteko abaana abafuna embuto abalenzi abaana ne babalekawo abalenzi ne balekawo abawala ne batabalabirira ate abaana ne bafuuka maama taata ku baana baabwe ekyo kyanjigiriza obuteewa abalenzi neekolerera n'obufumbo early marriages okusomozebwa abaana kwe batubuulira olwezo early marriages ze bayitamu nazo woziwuliriza osooka n'otya n'ogamba kankole n'olwekyo mpabula abavubuka bannange n'obeera mwana muto otya kasita wekkiririzaamu akakasente k'olina akatono kasobola okutuusa ewala zino programu zituyigiriza bingi buli wowulira obuzibu munno bwayitamu ate tuleme ffe kugendayo twewale ebyo ebizibu twewale early marriages tugende mu bintu ebitugasa. Oyo nno ebyokuyiga alina bingi akugambye byonna byewale abasajja si bangu bakwabula ogenda bakusubiza omuhabbati guli omuzito agukuwaayo wiiki omala okuzaalako ne bikyuka kale n'abaana abawala ndowooza ebyokuyiga bingi. Fact report eraze nti bangi abawala bawanduse mu masomero bangi bazadde bato naye abazadde temubawadde budde abaana temukyabeera nabo temukyabalungamya kati bakuze balambaala
amasimu ge mubawa agaseereza gabonoonye nnyo kubanga temupima bikibe balina kulaba n'ebiringa ebyo. Kasawuli najja tubulira ku groups abamu balina peer groups zibonoonye wadde nga ate abala groups ze balimu zibayambi. Kati no Kasawuli najja tulungamyako ku ebyo mu maaso awo. Nenjagala kujukiza Manda Mobile erese bundles empya 2 ezigenda okutuuka ku nnaku 30 mitwalo 3 gyokka osobola okufuna GB 20 eza data oba n'oteekako GB 6 kati nebakwalako n'eddakiika 6 ezikuba ku mikutu gyonna. Either otwala GB 20 eza data oba GB 6 n'eddakiika 6. Awo noonyumirwa okumalira ku 30. Olabe byonna byoyagala okubeeyo na gyoyagala nyegabonyizi *149# *149# ku Manda Mobile onyumirwe nga bw'okoleeza. Genda Lweza ku Forest Resort obudde buno kifumba mutuku. Live band esumuludde essaawa eno muyimbi wa Kabyajja Forest Resort Lweza bwe babeera buli Lwakutaano. Kifo kirungi kisirifu nnyo wayagala okutegeka omukolo gw'ekitiibwa gendawo otegeka omukolo ogwo gwennyini omukolo omulungi ogujja ekifaananyi kyo. Balina gardens nnungi abali kutago okutuza conference halls weziri ate ebisulo birungi nnyo balina cottages eziri mu kibira ne bayagala kuwumula na family yo yonna. Balina swimming pool eziri eyo wansi mu kibira bwe batyagadde okugira mu zaalukale n'ogenda n'oddeyo wansi n'obuga nga bw'oyagadde. Kale n'ogenda ku Forest Resort Lweza buli kimu bakiteesiteese bulungi ku luluwo. Essimu kubakubira noti 7 noti 8 521 995 oba noti 778 333 486. Omutimbagano www.forestescaperesort.com ojja kumanya ebisingawo. Kampu mulimu katono tukomawo. Ampulirize Mandu Sokoli nze Kalule Lammeka tulina ba Straight Talk bawogira Save the Children. Abavubuka njagala nkwongera amaloboozi 3 oluvannyuma tudde wa Kasawuli naawe ngenda kukongerayo omukisa ku simu mu program za Straight Talk zino gwe biki byoyugiddemu. Omwana we ayizeemu ki? Zibayambye zitya? Ziriko zibaseese tudde ate nga tutandika olugendo olujja kuba tugenda tutandika olugendo kati olujja era lwa Straight Talk. Nina nasanga Christine Pieducator Kambugu katuwe. Erinnya lyange nze Nasanga Christine kulanga Pieducator Kambugu za abudauda abavubuka wano Kambugu ku ddwaliro nga nkola mulimu gwa nsomesa kusomera erimu era nga wenzirukanya n'okubudauda abavubuka ku ddwaliro. Mu bbanga limaze nga nkola wa Pieducator bingi byenganyuddwa mu programs zino eno eza Straight Talk. Whereby batuletera programu ez'enkulaakulana ez'ebyobulamu, drug abuse, family planning mu show abavubuka babanga bawanduka amasomero tuyinza okwetandikirawo ne tulya abavubuka bannaffe nga balina bye batandiseewo. Ekyo kituwadde ekyokuyigirako n'ekyokulabirako yabayi mu gurupu yaffe twatandikawo akantu akatuleetera ku ssente n'ekirala akasikiriza abavubuka okujja nga tukuŋŋaanye kuba essaawa eno kati twatandikawo okukola sabbuuni abavubuka mwe beekulaakulanyiza. Kati nze nga nze omuvubuka okufuuka Pieducator bansanga nga ninawo toto wange naye we okuva we nawulira ku abavubuka nga boogera ku family planning nadoptinga family planning whereby nti mbanga omwana wange namuzaala biri eri ebiseera nga seetegese nengamba sijja kuddamu kola nsobi yeemu kubanga nayigira ku bavubuka abo abali mu ezo programu nti bw'ozaala omwana nga teweetegese obonaabona. N'ekirala nali nga sinaba kufuuka Pieducator nali sina kyenkola naye ne ku ssomero gye nsomesa basooka kulaba nga ndi Pieducator nga nfunye confidence eyo ne bampita. Era kati nsomesa ku Glory Christian Junior Academy, nsomesa class P4, P5 ne P7, then nsomesa ne local language mu lower classes. Bintu bingi byenfunyemu like nti mu programs zaffe zino n'abaana tubazimbye skills zaabwe tuzizimbye nti tukola ebitabo ne tukola ne sabbuuni ate skill eyo eyambye nnyo abaana naddala banene abawanduka amasomero bano basinga maaza ku myaka emito bwe bajja okuza programu ne bagendayo ne boxi za sabbuuni ne bagenda ne bazitunda nti okusobola okulaba nga babeezaawo abaana baabwe nabo kennyini okwekiriza mutuwadde tubagamba wadde mwawanduka amasomero naye ate obulamu bukyasobola okulaba nga mubutambuza nga bugenda mu maaso ne balema kukola bintu bibi like kwetunda nti afunemu akasente so sikirwe nekumye nnyo bano abaana ku kyalo kyaffe kino Kambugu okusobola okulaba nti babezawo obulamu bwabwe ne batadda mu buli eri obulamu bwe balimu obw'okwetunda kuzaala baana basajja babalimbye
nti kakati basobola okujjamu akasente so kituyambye nnyo abaana abamasomero abali mu gurupu yaffe tubakolera ebitabo ne tubagamba kale buli omu katumuweeko dazini oba tumuweeko half dazini agenda atandikirawo ne balema kuva amasomero nti olw'okuba requirements olw'okuba ebitabo ne bazadde baabwe ne bongereza okwo kuba nabo batuwagira ekyo kituyambye okuuma ensawo yaffe era tugenda sigala nga tuli bumu tulwa Save the Children ne Straight Talk olwa programs zaffe zino ennungi ze batuteekamu kuba ziyambye nnyo abaana baffe zisitudde omutindo gw'abavubuka naddala abawanduka mu masomero weewaawo n'abakyali masomero baganyuddwamu nnyo kubanga zibakuumira amasomero bawulira bannaabwe abakola kyabawanduka amasomero engeri gye babonaabonamu ne basawo ne bakugamba mu butuufu Christine kangume mbere mu ssomero sigenda wanduka mu ssomero so zituyambye nnyo zikyusiza obulamu bwaffe era ngazi nti nali single mother naye panaawo kati nsobola okweyimirizaawo muwala wange muweerera asoma so tewali kyakujwa kuba obulamu bukyuse nnyo nga maliriza abavubuka abali eyo nga temulina bibiina munoonyeeko ku bibiina ebyo kubanga gye biri mu bitundu byammwe ate n'ekirala nti oba oliyo ng'owulira nga oweddemu essuubi obulamu bukobye neyo no tebusobola koma lwaki kubanga waliyo abavubuka ngaffe abasobola okuwudaawuda ne tukuza mu bangi be tubuzeebuze oba oli mwana muwala oba oli mulenzi kisoboka abavubuka bangi bavudde ku byagalalagala olwa programs zaffe zineeno olw'ebibiina byaffe bakulaakulanye kale nammwe oba oliyo nga tolina kibiina jangu weegatte ku bibiina ebiri mu kitundu kyo osobola otambuza obulamu bwe bityo Waswa Emmanuel myaka 22 naye alina ebibye amanya gange nze Waswa Emmanuel nina emyaka 22 okusoma kwange tekwakoma walwanyo nakoma mu senior 4 naye nga ku kyalo gye mpangalira ndi mukubi wa block gwe mulimu gwenkola ndi member wa kibiina kya Kyengeza Youth Group ekisangibwa ku Kyengeza Health Center 2 nze najja okuyingira ekibiina kino okusooka mu mwaka gwa 2023 lwenegata ku kibiina kino ekyabavubuka ekisangibwa ku Kyengeza Health Center 2 ku ddwaliro lyaffe asinaba kukyegattako balinga batuula naye nga nze sibawa nnyo obudde na birowoozo mbayitako buyisaawo sibafaako naye lwali lumu muvubuka munnange omu gwe bayita Migade Hassan yajja bako byaŋŋambye ekolagana ku kibiina ekyo nesooka na kumuwa budde naye oluvannyuma yakomawo ogwokubiri n'abaako kye yaŋŋamba era kwe kusalawo ne ŋŋamba kange ne ndaba ekisangibwa ku Kyengezaawo youth group bakuŋŋaanira nagendawo nasangawo bingi bye baali bakola ebyannyumira nze nga nze omuvubuka naye mu kusooka naye sibiwadde ebirowoozo kuba nasangawo bayiga skills ez'enjawulo kugeza bakola ebitabo skill nagiyiga luli mu kusooka nga sigifuna ogwokubiri nenzirayo era nga zeemu n'abakubya ŋŋamba tuwuliriza programu ez'enjawulo eziva mu Straight Talk programu ebulimu yali ya depression endala ya administration period nayo negiyiga engeri y'okweyisaamu nga nze omuvubuka programu endala yali ekwatagana ku byakukola omwana omuwala nga yeekolera naliko kutunga engoye ebyalaani nga yayiga kale nno nange olwavaawo ne ŋŋamba olaba omwana omuwala yakola ate olwonze omulenzi mu kusooka nali mbeera mu betting ebibanda bya firimu naye bwe negatta ku kibiina ekyo ne nvaako bye nayiga oba oliawo nange ne ŋŋamba kangende nkube bulooka naye bulooka ezo zasooka kunsumbuwamu ne ŋŋamba kansooke neebuuze ku bantu abali mu sisitimu y'okuba bulooka bampe ku magezi nkoze ntya ne mbeebuuzaako ne bampa ku magezi oba oliawo nange ne ŋŋamba kangende nsaba mama wali kafa wenkubira ku bulooka zange mama wange nakkiriza nampa ne ntandika okukuba bulooka era oba oliawo omwaka ogwasooka nakuba bulooka nenzitunda nengenda nenjiga okukanika pikipiki esiwo nenjigattako n'ebibiina byagenda okujja nga ngenze ku ddwaliro wali kino kyavubuka ne mbaako nekyenjiga ekyokubiri kati ndi kukuba zino njagala kubaako kirala kyennyongerako twaliza awamu ebibiina byonna mbijje ku ddwaliro oluvannyuma lw'okukuŋŋaana ng'abavubuka bannaffe ne tuwaŋŋana amagezi ne tuwuliriza programu zitwongerako okufuna amagezi amalala nenfuna bingi nva waggulu nga kubiriza abavubuka bannange abali eyo mwenna temunyuma bibiina by'abavubuka biri ku malwaliro oba ku bifo byammwe gye muwangalira mugende mulabe ekiriyo kuba waliyo programs nyingi naddala ku ddwaliro lyaffe bakebera omusaayi abaana abawala waliwo enkoleza family planning omwana omulenzi atuuse mu myaka egy'okwegatta oba okukola kiwaliwo obupiira oba condoms ogendawo omusawo n'abaako engeri gyakuyamba nemujja ne babaako byagabo byakugamba okuluŋŋambya nga gwe omuvubuka
okufuula omuvubuka omulungi ow'ekitiibwa. Tuusa okwebaza kwange ba peer educators baffe bonna abatukulira mu kibiina kyaffe ekya Kyengeza Youth Group wamu ne bammembers bange bempangala nabo. N'olwekyo mba waggulu nga neebaza Straight Talk wamu ne Save the Children kulw'okutuweerezanga programs ezo ne tuziwuliriza ne zitufuula okuba ab'enjawulo ne zitukyusa emitima n'embeebaza n'ebyeskills ze batongeddemu okutufuula abavubuka ab'omuwendo era mu kitundu kyaffe tuli bavubuka b'amaanyi ate era abavumu nenze nnyo neyanzenga damukalo. Okay, bw'atyo waswa ebintu naye bw'abifunye. Programs zino ziwulirizibwa ku mpewo butereevu nga mpuliriza gy'osinzireyo n'ogiwulira. Naye ate Straight Talk erina enkola ey'enjawulo nti ezitwala mu bavubuka ku butambi ne baziwulira nga batuddawo ne bazikubaganyako ebirowoozo ne basobola okukyusa obulamu bwabwe okuva mu makubo amakyamu gyabadde babutunuzza okubutereeza. Era naye twakugamba nti noonya ku kalo ono era ndowooza n'olwaliro ajja kwongera abawo ennamba ye y'essimu okumunoonyaako mufune obutambi obwo obwa programu zino ez'enjawulo. Abavubuka boogere n'abavubuka bannaabwe. Mmwe ab'amasomero kikola nnyo mufisengayo obudde mu weekend muteekengako programu zino abavubuka boogere eri bavubuka bannaabwe. Abamu olulimi lwabe bavubuka temukyalutegeera naye abavubuka boogere ne bannaabwe embeera ejja kutereera. Kansembyo Sarah ono ava Kakiri eyo. Balamusiza mwenna abawuliriza. Amannya gange bampita Sarah nga ndi mu group gye bayita Kashiri Youth Group nga nze okubannyonnyola ku byenzize mpitamu n'ebyenjize okuva n'egatta kweno group. Nze nali nafumbirwa nga nkyali muto nefuna okusomozebwa kw'amaanyi nazaala ndi muto nazaala nina emyaka 16 nefuna okusomozebwa kw'amaanyi n'omusajja eyanzaalamu ne twekyanga tetwabeera ffenna nandekera omwana nensomozebwa nembeerawo nensoberwa. Nze okujja okwegatta kweno gurupu nali neetaaga omuntu w'okwogera naye kubeera embeera gye nalimu teyali nnungi nga neetaaga counseling nga nyigirizibwa omusajja tampa buyambi nina omwana sikoola ndi awo sibitegeera. Bwe nali nyigirizibwa waliwo eyaŋŋamba nti waliyo gurupu bagiyita Kashiri Youth Group oba osobola ogyegattamu osobola okutambula nayo konze nsobola. Era bwe bannyinyonnyola nti abavubuka babatuuza ne bababuulirira ne boogera nabo ne badda mu nteeko n'ekiraba nga nsobola ate nange nagenda otunula nga nange njagala muntu ambuulirira ate ngenda olaba nga bye baŋŋamba byebyo ebimu byenjagala kwe kugyegattako. Naye okuva inajja mu gurupu eno ngenze enjiga kubanga batusomesa ne batubuuza ne tuwandiika bye tuyitamu ne batuwandiika bye tuyizeemu. Kati ebyo binzizaamu amaanyi nze ng'omuntu era nenjiga mu bulamu bwange ekiddako ekyokukola era kati nkyatambula nayo olw'ebyo byenkoledde okunzizaamu okumanya nti nange ni muntu nobbeerawo obulamu bwange kale bwashuuka bulungi. Gino emyaka gye ngimazeemu gyenyumirizaamu kati saafuna lubuto nga sirwetegekedde. Kakati mmanya nti omuntu abeera ku family planning omuntu akozesa biragalalagala bimuggyako mba nkimanya ekiddako kuba batusomesa. Waliwo omusomo ogwajja nga gutusomesa fa abawala abazaala tetunnaba kwetuuka nti tulina okukola. Gwajja ne gutusomesa era ne tuyiga nzira kati nafunawo kyenkola natandikawo akadaala kange ngakola nenzijjamu nendabirira omwana wange. Ntunda nnyaanya, manda, matooke bwe bityo emmere ebyokufumba byonna byentunda. Naye sina magezi nti nsobola okukola naye wajjawo omusomo nga gusomesa nti yadde ozadde tonnaba kutuuka naye era osobola. Era kati ndabirira omwana wange nsobola omusomesa nsobola buli kimu. Agenda weza myaka 8 kati. Era tubeebaza abaleeta emisomo gino tubeebazira mutwongere emirala twetaaga okuyiga okusingawo. Tetwagala mukome wano twetaaga okusomesebwa okusingayo tweyanziza. Abavubuka abaliyo mwenna mbakubiriza buli we mubaba nga muwulidde awali gurupu mugyegatteko temutuula temusigala na bizibu byammwe temusigala mu mayumba muveeyo mujje mwegatte ku ebyo ebitongole kubanga osobola okufunamu ekyokuyiga. Ne woba olemereddwa ne woba olaba ng'ensi ekutamye ebyo ebitongole bikuzaamu amaanyi ne bikubuulirira baleeta emisomo egibuulirira baleeta emisomo egiyigiriza okukola bakuleetera buli kimu n'omanya nti kati sijja funa luto lwesitetegekedde sijja kozesa biragalalagala nina okukola nina olabirira omwana wange. Kati ng'amaliza mwenna mbakubiriza mwekuume naye ate mwenyigire mu bitongole.
Embeera bwetyo bweri. Njagala kubuza gwali eyo gwoyize eki mu programu zino eza Straight Talk. Zikuyambye zitya ng'omuzadde, ng'omuyizi, ng'omuvubuka, ngenda kuwa omukisa oyogereko naffe. Ne Kasawuli abavubuka babaddemu olulimi lwabwe olutegeera waliwo ebibuuzo bingi lutu abagamba baweereze ebibuuzo balina bingi bye baweereza naye ebimu ku byo omwagambye nti omuvubuka okubeera mu group kirungi nnyo ng'alina group mweyegattiranga zino naye omuvubuka amanya atya nti group gye ndimu etandise okuva ku mulamwa kubanga group zino ezimu zibayamba okubazimba ate ezimu zifuuka pia ne zibonoonera ddala alabira ku bubonero ki tetandise okuva ku mulamwa. Exactly. So groups nyingi eziri mu communities zaffe naye omuvubuka omanya atya nti group evudde ku mulamwa. Ekisookera ddala oyingira mu group olina okumanya ebigendererwa byayo. Kasita omanya ebigendererwa byayo w'olaba nga ebigendererwa bitandise okudiverting oba okuva ku mulamwa wayingira kulwanisa biragalalagala kati ate olaba banno batandise okukola ki okubikozesa awo wennyini nga buli omu waali ng'omanya kati wano tewakyali kyenjagalawo then okulwana mu group muganya okuteeseganya muganya okukolagana ng'omanya kati awo muvudde ku mulamwa era ky'olina okukola kudduka mu group eyo olugambo olungi. So waliwo group z'abawala nyingi ekisinzo zitta n'okuzijja ku mulamwa lwe lugambo osanga buli omu yeeyogerera kino ne kino ne kino kujjukira mu gurupu zino abaana beeyabya n'abuulira ebyama bye eri gurupu yonna kaakati weesanga nti ebyama byonna amaze obbibuulira eri gurupu ate bamembers ba gurupu ne badda mu community ne batandika okubyogera. So ekyo oluusi kikosa nnyo bano abaana abasuubira nti nno bafunye obubuda mu eno gurupu naye ate ne beesanga nti ebintu bye basharinga mu gurupu ate community yonna ekola ki ebitegeddeko. So eyo gurupu era ebeera evudde ku mulamwa then okulaba nti nno gurupu tegenda maaso nga temuva mu kifo kubanga tukubiriza nnyo zino gurupu tuzitandika tubakubiriza mugende maaso ekigendererwa mwewandiise mufuukire ddala gurupu nga ne gavumenti ebamanyi. So obuyambi bwe bujja bubatuukireko ba government programs bwe zijja zibatuukireko naye weesanga nti mwe mukoze gurupu emaze omwaka ekutta ogwokubiri ekutta ogwokusatu mukuba bukubi kiboozi dduka mu gurupu noonya endala. Wetegula ekibabo naye nga kyamakulu nnyo buli muvubuka okubaako ne gurupu gyegattiramu ababirabanga ebitalina makulu gurupu nnungi nnyo. So gurupu nze kennyini tutandika gurupu ez'enjawulo mu communities abavubuka bangi ababadde bakozesa ebiragalalagala tubabuulirira ne weesanga nti nno batandise okukendeeza sinakindi ne babiviirako ddala naye ng'agumaanyi ga gurupu abavubuka bangi bagenze mu gurupu nga tasobola na kuyimirira n'abantu bawera 10 n'ayogera nabo ebintu ebyamakulu bangi tubasomeseza basobola okuyimirira ne boogera bangi nnyo abagenze mu byobufuzi essaawa eno nga baava mu gurupu zino bangi nnyo baziddukiddemu agenda okutuuka ng'ekizibu ekimututte ate banne bonna kye bayina ne yeesanga nti afunye amaka mu gurupu eyo weesanga nti ategedde nti nno si yakirimu yekka ogenda okwesanga nti obulamu bwe n'ebirowoozo bye n'obwongo bwe bitebenkedde then n'atandika n'okwenyigira mu bintu ebireeta ssente n'ebimutwala mu maaso. Wano waliwo omuvubuka agamba nti mu gurupu yaabwe omulundi gwe basembyeyo okutuula bayogedde ku kigambo prep ne pep naye byamulemye okwawula agamba prep ne pep bye biki. Kati awo gurupu eyo ekyali ku mulamwa. Prep ne pep eryo ddagala era ddagala lyakumira tuziyita oral. So esookera ddala pep eziiza kawuka ka mukenenya singa obeera omaze okukola ebikolwa ebireeta akawuka ka mukenenya okugeza weegasse ogudde kabenje engeri ez'enjawulo zetufunamu akawuka kasita obeera ng'oli exposed omaze okubeera mu mbeera ereeta akawuka olina okudduka mu ddwaliro nga tewannabayita nnaku 3 z'essaawa 72. So wootuukayo ku ddwaliro bajja sooka bakkebeza akawuka oba tokayina bakuwa eddagala eryo limirira ennaku 28 baliyita pep kiggwayo post exposure prophylaxis liziiza kawuka ka mukenenya singa obeera weetabye mu bintu ebireeta akawuka ka mukenenya era liri mu malwaliro ga gavumenti gonna ate lya bwerere wootuukayo ne bakusaba ssente weekubire omulanga eri omukulu w'eddwaliro then liri eddala baliyita prep eyo prep
mulimu lyakumira naye lya mirundi ebiri. Tulyawulamu nti buli kanaku waliwo kye tuyita daily prep, nti buli kanaku omira akakerenda kamu. Eyo omusajja asobola olikozesa n'omukyala n'alikozesa. So lyo litangira kawuka ka mukerenyo kimanyi toyina naye osuubira anytime osobola okukafuna olw'omulimu gw'okola nti omulimu ogwo olineeko, oli muvuzi wa booda, oli muzimbi, otambula nnyo olyetaaga. So eri yaddeire lyabakyala nabaami buli kanaku omira akakerenda kamu newegatta n'omuntu alina tofuna kawuka. Lyabwerere. Then eddala era mu prep oyo tulina tekiyita ED prep oba event based prep. Oyo ye wabasajja bokka ate kalungi nnyo ko kimanyi bulungi nakitenda ogenda mu meetinga leero mirayo obukerenda bubiri yisaawo saawa 2 nakitenda je nakitende kastajja kola byonna byokoze then enkeera mirayo akakerenda akalala kamu n'enkeera omirayo akakerenda kamu bwe bukerenda buna nakitende ne waba yabadde n'akawuka gwe tojja kukola ki kukafuna. Okay, katuwumule mutukomawo. Ampulirize manso ko lidakiika tubuza 12 tuyingire essaawa 2. Essaawa 2 tugenda kugenda nsonga za byanfuna. Waliwo ekirime ekya House Avocado oba avocado. Ekirime ekyo abamu tebannaba kukitegeera. Mu Uganda kati waliwo factory mukaaga ezikamulamu oil n'ebirala kirina akatale ka waggulu nnyo. Ensize bweru zikiyayaanira, Kenya wano kumulira no bakiyayaanira, naye Uganda banoonya House Avocado tebamulaba. Tugenda kuba n'omusomo ku nsonga eyo ku ssaawa 2. Nina mukyala Sekitoleko Victoria Sekitoleko yaliko minisitule y'ebyobulimi minisitule yagivaamu mu 95 n'abakulu abalala balina. Naye gwa nti simuka n'obutonde. Brevard Sands Lodge kugamba kifo kirungi kiri Kalangala ku kizinga ky'Essese gwayagala okukola omukolo walungi nnyo wagazi wakonye ku nnyanja Nalubaale ku mazzi g'ennyanja kubanga kizinga. Balina gardens nnungi mu kutegeka omukolo gwayagala ogukolera ku mazzi MV Brevard Speedboat weri n'okolera omukolo ku mazzi nga museeyeeya. Ebisulo birungi, emmere yonna bagifumba, Continental Foods, gym, sauna, steam byonna weebiri, buli kimu kirungi. Brevard Sands Lodge bali Kalangala. Esimu ko bakubira noti 771 lukaga 11 lunana nkaga munya oba noti 7 noti 8 bisatu asatu munya lukaga nkaga mutano ojja kumanya ebisingawo. Funa amaanyi okuwangula ne Momo buli omwali na omukisa okuvaawo ne miliyoni 10 buli week. Nyigabunyizi stach 10 hash oba kozesa Momo app osobola okusasula okwewola okuinvestinga ate nakyo yagala okukola ku Momo ogenda kwongera okutangaza emikisa gye gy'okuwangula. Buli weyongera okukozesa Momo n'okuwangula kubeera oyongedde okukutangaza. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa Momo erungamizibwa banka ya Uganda enkulu. Nkujjukiza nti sabbuuni omulungi gw'olina okwekwata mu kwoza engoye na byonna ebyetaaga okwozebwa bamuyita Jama whitewashing bar soap. Atukuza nnyo engoye muweevu mu ngalo tazookya. Alina akawoowo akalungi oyoza olugoye ne lusigalamu akawoowo ne balugolola nga akawoowo kakyalimu oyinza n'obuteetaaga perfume. Jama whitewashing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate agula ssente za nsiko buseko bw'ogerageranya n'ebbeeyi sabbuuni mulala ali ku katale. Sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ni Lanzo bathing soap, alimbikanga Lanzo Blue Blueberry, Lanzo Vanilla Spawberry, Lanzo Ice Cream Menthol, Lanzo Antibacterial, balina Lanzo Coconut atako kalungi nnyo eri olususulo. Sabbuuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap musange maduuka gonna ne supermarket okwetooloola eggwanga. Genda mu kikubo gw'omusuubuzi ogule sabbuuni n'omusuubuzi okuva mu banafu aba Chap Enterprises haji gyali buli kimu akiseetinze osubule ebitambula nkikugamba bulijjo. Salam Bank ekuleetedde akapya visa card etakwetaagisa kuba na account mu bank. Salam Bank oli musuubuzi ogenda kwijja umra oba weetaaga kusasulira bintu ku internet. Funa visa prepaid card yo owone okutawaana ne cash. Okujifuna kyali letabira Salam Bank ku Renzori Court semabega wa High Court oba bakubireko ku note 3 bisatu lukaga 99 oba WhatsApp eri note 7 note 3 8 emirundi ena nkaga mukaga ojja kumanya bisinga. Salam Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu sente za customers 10 ba deposit protection fund okutuuka ku bukadde bubeera 10 bulambirira. Edakiika tubuzayo 8 Mwami Kasawuli omulala agamba nti bayogedde ku nsonga za ekibuuzo kiriwa wano ekibuuzo kye ene yabadde mu group ne boogera ku nsonga za family planning oba enteekateeka y'ezzadde
naye ye yebuuza nti gwe omukugu nteekateeka ki ey'ezzadde esinga okuba ennungi eri abavubuka. Kaakati ekisookera ddala omuvubuka yenna oyina okukola kye bayita informed decision. Gwe wenna ng'oli eyo labira mu kitundu mw'oli abaana bangi bafunye embuto ze bateeyagalidde, ki ekikutaasa family planning. Era omuvubuka abuuzizza ekyo ekibuuzo nkyagadde nnyo olw'ensonga buli muwala ng'okimanyi nti nno oli sexually active oba nga weegatta kyandibadde kirungi nnyo n'ogenda mu ddwaliro lyonna erikuli okumpi ne weebuuza ku family planning. Nze nga nze ali wano ekisookera ddala family planning oba enkola z'ekizaala ggumba tuyina nnyingi okutandikira ddala kapiira kagali mpitawa akokko kakozesebwa abasajja n'abakyala. So waliwo abasajja abangi batugamba ffe tetulina family planning ogiina ke kapiira then ne ziri endala. Then omukyala era oyina akayiso oyina akayiso kabayita sayana, oyina akayiso ke bayita dipo, oyina ka implant ka myaka 3, oyina ka jadel ka myaka 5, oyina ka IUD ka myaka 10-12. So family planning ezo zonna gye ziri, wabula kyenkusaba gwe ng'omuwala genda ku ddwaliro w'onaatuuka okufuna family planning. Ekisookera ddala bajja kusomesa ebikwatagana ku family planning, okusalawo kubeere eri gwe, weesalirewo eri weekunyumidde eriwa gy'oyagadde, naye nga mpumbabumba ku family planning. Gwe tukuwa family planning oluusi zikola kye bayita hormone imbalance ne zikusumbuwasumbuwamukko wano ku ntandikwa. Wowulira nga obulidinga nnyo tosirika busirisi naggula pads zammwe bambi dduka mu ddwaliro ddeyo, waliwo obuweke bwe bajja okuwa omunzo zitereere, then obeerenga woobadde nga toyina family planning wadde ng'ogifunye then otangire okufuna olubuto. So tulina abawala bangi abazifuna ne zibayisa bubi ne boogera ku bibi bye bayiseemu, so nga balina kukola kintu kimu kudda mu malwaliro babaweeyo obuweke obubatereeza batambulire bulungi mu nsonga ezo. N'ekitegeeza n'ekibuuzo ekirala okyano kuddomu yagamba nti mu mwezi agenda mu nsonga emirundi 2 netataddeko kiva ku kiba family planning yobaki. Okay, ekisookera ddala buli abawala bangi bagenda bangi bayina embeera eyo, naye ekyensooka okugamba totya nnyo. Totya nnyo, si kintu nti kiina okutiisa, wabula kiina ebikireeta. Ekisookera ddala buli woobanga ogejja omulundi gumu oba okogga omulundi gumu ogenda kwesanga nti oyinza okgenda mu periods emirundi 2. Then okubanga oyina stress, abawala bangi babeera ne stress, boyfriend akukyaye, maama akuyisa bubi, biki, step mother, kati ne weesanga nti periods ezo ogenda kuziddingana. Then ekirala family planning, osobola okufuna family planning eri omuno n'ekyankalanyamuko ku mubiri gwo wiiki nga 2 n'otandika okubleedinga, era ddayo mu ddwaliro bakuwa obuweke otereere bulungi. Sirimu yeeyongedde nnyo ennaku zino ddala mu bavubuka. Abavubuka mubajjukize nti okufumbirwa ng'akyali mbeerera kikulu nnyo era kikyali kya kitiibwa nnyo, era abstinence oba obuteetaba mu bya mukwano eddagala erisinga obukulu okwewala sirimu, embuto n'ebiringa ebyo. Kituufu gamanyi nti kati okufumbirwa mu ng'akyali mbeerera mbu abafala nedda mwe mubabeeramu. Era abavubuka tubakubiriza ddala kuuma nnyo omubiri gwo, gukozesa ebyo by'osobola okugukozesa, by'otasobola kugukozesa nga tegunnabatuuka. Bambi teekawo kazipu weekuume. Omwami wo wanaakufuna nga tebannaba kukukwatako batokwatibwangako, ojja kunyumirwa obufumbo, tajja kugala abanja, ajja kutwalira ddala ng'ekintu ky'omuwendo. Yali Alice Nabata yayimba akayimba naga nti beera ng'eccupa ya bbiya olaba ataana akusumbuwa kyokola okuweri okategeera. CBS wangi ameka sebo nkulamukizaako sebo nange bwetesebo linnya lyange nze Segundo Umaru. Sebo ndi wano mu kibuga ky'omulodi sanga lya Jeria Sirikwabo era ndi kansala wa Rubaga Parish kadi ya Democratic Party. Kakati sebo abasomesa abo mbebazizza nnyo okuleeta omulamwa naye n'enkwebazanga pulezidenti ati yawo kanyembalala. Kakati nzija okugamba nti abasajja abo n'abakyala basomesezza ebintu birungi nnyo, ate n'abo abaana abawala n'abalenzi nabo ne bennyini nibeewaayo ne babeera nga bali ku mulamwa. Nti lwaki abavubuka ebiseera ebisinga tetwagala kwogera bizibu bituluma. Kakati agambye nti oyo ageze waliwo message yose bino n'ogamba mbuno yajja anyoonya banne nga kale kuza mulinga ali stranded asobeddwa, naye mu kusoberwa ne bamugamba nti
waliyo abantu bana bayinza okusomesa bati niwe bati nabanga anyumirizira n'akafuna kati omukyala akugamira okugamba nti akuze kubanga bawo yali yamulekawo ate nafe abasajja tukawenyeze okufunisa abaana b'abandi embute ate nodduka buddusi n'ogera nga bali mu kutikkira omwana oyo ate n'ojja ng'oleeta emisinde muzi lwaki bampadde ente lwaki bampadde sukaali nsuubira bannayuganda muwuliriza ebintu ebyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne Katikkiro waffe omulungi ennyo basiba bakubiriza ebintu naye olwaleero bannayuganda abaana abavubuka n'abawala teesuuliddeyo ogwa Naggamango olw'okubanga tutte kintu ekyo kuba na buvunaanyizibwa nze no ŋŋamba nti agasse bungi omala omukulembeze wa Lubaga nti balanga abantu mwenna muwuliza CBS mubeere ku mulamwa era muyambe abantu baleke kubonaabona nti oli omufunisiza olubuto muyambeko. Kale ensonga yetuuse wangi tukuleme kale balekuweereza ggwanga kale Nalongo gayita kakati otuuza tuyizeemu nti kubali abaana kyenzizeemu ti omwana omuwala ne waba ayonoonese ng'agenda wagenze mu ekyo ekibiina bamuyigiriza okukola oba wa bulenzi bagenza okulya omwana agumba amataffaali kati fe abazadde obutagaya mirimu abaana abo gye babakoze oga nti wanga akola ti omulimu bweguto n'agunafuya omwana agambye weesifo awumba amataffaali nakuga nti alina ne byaluka kitegeeza teri mulimu omubi kasaba nga okufunamu ssente Nalongo ayita ebikuna mukama akunkuumira. Kale Nalongo batulabire Nalongo wangi Sebo wangi lameka yegwe esebo olina omuduumizi Sebo w'amagye g'Olumeja Omar amanga ajja tumiza kabanda akuwuliriza Sebo era kwali ku leediyo kuno naye abaana abawala mbavuga nakakati mmotoka yange babeeramu nabo abaana bano ab'amasomero bannange mbagambeko balina engoye bbiri wano aba afuluma mu nnyumba ewammwe mbazadde ayambala olugoye lulala ate bw'atuuka eno ewaffe gy'amansulira n'ateekamu akampya buno obwabwe era wano ogenda okuvuga jjiya y'emmotoka gw'omugamba sembere eri naye nga maama ekirojjwa abaana balabo bononesenya ate abalenzi wayinza nagenda waffe butambala okuziika nagenda okulanga omwana ansonako nangamba timeeja wani waffe onina enjaga n'amayirungi olina akatale nemugamba tewamuna enjaga nagitundawo waffe teri mukambale tebatunda mu njaga naye abazungu ebali babazze tubaguza enjaga namwe abaabo abazadde baana bamwe abalenzi bonoonese banywa enjaga okukamala mubalondoole enjaga yesiza okwonoona abaana temugiyita biragalalagala mubyatule mubisezeza bino ebyenguzi ne mugamba oli abyeseete gyenonguzi mugambe nti ono mubbi mubyatule nti abaana banywa enjaga abasajja kuva ku njaga naye mubirikirira oba mutegeeza ati watamini njovu. Okay, Meja Umaru tweyanziza nnyo Tadde Watura wa Microfinance Support Center against Straight Talk omulimu mugwebale ogw'okulungamya abavubuka wangi esebo webale kuweereza mwami Lameka esebo tusiimye aba Straight Talk omusomo ogwo era nze ku ngeri eyo nalondawo okuwasa kuba nawulira ekiragiro kya Katikkiro ekyo kyeyalagira abavubuka ekyokufuna ababeezi oba okwekuuma oba okukozesa akapiira nenondawo kuwasa nze taata Anita ambasada wa Liverpool siimye nnyo omusomo. Kale woma we bali kufuna mufumba ttooke ensonga n'ozikwasaganyiza ddala bw'otyo akadde kaffe nno kaweddeyo akadde kaweddeyo njagala kati tuwumbewumbe Kasawuli kiki ekisembayo okuva gy'oli? Ekisembayo nkubiriza abavubuka twettanira ennyo amalwaliro ga gavumenti. Amalwaliro tegaliwo tujjanjaba bujjanjabi naye n'oba n'ekizibu kyonna osobola okuddukirayo ba counselors gye bali ba peer educators gye bali bakuwa obuyambi bwonna. Temulowooza nti buli amala okulwala yalina okugenda mu ddwaliro. Eddwaliro liggule eri buli muntu alina ekizibu kyonna oba kyabwongo oba kyaki bame muddukireeyo mufune obuyambi. Okay. Ani gwotumiddeko muzinda lusiguza ngenda lumu? Ntumira ku mukyala Nyombi awo ku Yesu amala ntumira ku musawo Kaya ew'obulenzi ne musawo Diana Namagembe ne Robert manager wa mafuta awo Embalala. Wawasa? Ndi mufumbo. Oli mufumbo. Esebo.
Mchala omutumireko. Barbara Ntante. Nkutumiddeko omulungi. Akubata aliko ali ku mulimu. Ali ku mulimu. Bajja kumugamba ne Nazala awulira n'abalala. Kituufu. Bajja kumugamba. Amina. Akadde kadduka wano waliwo ebibuuzo bingi abatadde ebibuuzo ku mutimbagano. Nagayo webale kuweereza nze Tone Gayaza Kyotera sinzidde wano Kuwait kubiriza abavubuka naddala abawala okwewala okufumbirwa nga bakyali bato okwewala ebizibu. Agambe ye Tone mulima amatooke okuva Gayaza Kyotera ne mu budde buno ali Kuwait jawulirize Manduso. Kigundu Henry Kalisizo agamba group z'abavubuka ngezo naddala eziyamba ku mbeera ez'okwetangira mu district nga Kalisizo mweziri enagana abalala banyikira okuzitandika. Ono Isaac Mukisa Munakome agambye nti group ezimu mbi mu kifo ky'okutereeza zoonona bwonoonyi. Naganda meka bali kuweereza nze Saamu wane Nsambya mbuuza nti singa mbeera mmaze okufuna nalugo naye n'enkizuula nti munnange oyo alabika alina akawuka mera prep yenkanawa ye erinnya lonzeyo lya nalugo wena kaliko wadoge nti mera bubiri omaloddemu kamu na kamu. Bukenya alina jera we bali kuweereza n'abalala messages nyingi we bali kuweereza Council Sewanya na Fulgencio ali Kibuli jasinzide ne banne nabo batumbudde Manduso. Tuddemu kaliko ka nzire wa Karo. Sebo abuuza nti omwagalwa wawe n'akawuka naye gwe toyina nga tokyamwagala ekisokera ddala mukwate genda ku ddwaliro eryo lyennyini lyamiriramu eddagala then mutule ne kansila agenda kunyonyola ku ddagala eryo erya prep naye kyanyinza okugamba nti gwe weetaaga ddayire prep oyo w'okumira buli kanaku omira empeke emwemu neweegatta nayo ojja kubeera bulungi. Okay, Karo kalungi sibula batuuliriza n'ekigambo ekisembayo atasobodde kuba wano aba abasangawa era abafuna atya. Neyanziza nnyo Lamek abatuuliriza twagala beebaza nnyo ku lw'okutuuliriza ate okubeera ne program zaffe kuwuliza program zaffe z'abavubuka n'abazadde mwenna abadde mu supporting abaana bammwe okuwuliriza program eno ng'eggwa bw'obanga okyalina ekibuuzo osobola okitusindikira ku WhatsApp yaffe noti 772637498. Okay. Omwaka guno tuyinza okubanga yeno program yaffe enkomeredde naye tukyakola ki? Okay. Tukyakitesako. Sente bwe tuba tuzifunye tusuubira okuzifuna tujja kujja tweyongerayo ne program zaffe kubanga tumanyi nti eggwanga lino abavubuka bangi ate nga program zino bazeetaaga. Tweyanzege musule bulungi. Ampuliriza nkumawo n'essaawa ey'okubiri kale akayimba kano akawadde bavubuka katono nnyo nga batugenda mu programu eddako tugenda kusoma Kedo has avocado. Ampulirize Manduso kuli dakiika zikonye 8 zokka zimaze okuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro kyalo nga nakutegeezezza emabega keeri nti zino essaawa 2 tugenda kuba mu byanfuna. Wali tubadde mu nsonga z'abavubuka straight talk twogere kati tuli mu byanfuna. Sente zize zitya mu nsawo n'ebiringa ebyo. Nina abagenyi babiri asooka ye mwami Steven Kiwanuka Kimpwedde ngono ye chairperson Uganda Avocado Farmers Cooperative Union Limited sebo tulamuseeko sentebe w'omukago gutaba abalimi ba Kedo mu Uganda. Abawuliriza musibye mu kyano mwebale kubeera ku CBS era mwamira meka nsanyuse nnyo okuba nti nfunye omukisa guno okubeerako ku CBS. Nze Steven Kiwanuka Kimpwedde nga nze ssentebe wa ekibiina eky'obwegassi kibayita Uganda Avocado Farmers Cooperative Union Limited. Erya Kimpwedde lyavaawa? Erinnya eryo era jjajjange simanyi oba kisa oba kyejo naye nga kyo kyabeerawo ne balintu oba ekyejo Kimpwedde simanyi bitambula bitya? Tubaddeyo sebo. Omukago guno gwatandika ddi ogw'abalimi ba Kedo? Omukago guno enkola y'ogutandikawo yatandika mu 2002 eyo mu 20 era omwaka oguwedde 2024 kwe kuba nti nno gwatongozebwa
ministry ya trade. Okay. Ne tubanga tuwandisibwa naye nga jukira nti okutandika tutandikira wansi mu primary societies. Netwekawo Masaka, Avocado Primary Society, Luwero, Mpiji, Mukono, Mubende. Okay. Kakati mbwezegatta nezikola regional unions. Ya Central, ya Western, ne ya Northern, kati atezo bwezegatta nezijoka zikola National Union. Webante kanga chairperson. Omubede wabwe mu union. Wewa. Ne abalimbe bakedo tubalina bwera mu ggwanga. Kakati yensonga lwaki tuli wano ne maama ono. Honorable. Nti ovacado kyekyama ekibadde ekikweke awo tugenda kutuukawo namatire babalimi tubalina mwebali era abaagala okuwulira emboozi eno ensonga eno nsanyuse nnyo bweyogedde nti katugenda ku byaki ku byanfuna tuli wano ku lwaki ku lwa byanfuna essebo nina maama Victoria Sekitoleko mumujjukira yaliko minisita w'ebyobulimi mu gavumenti eno emyaka giyise nabeerako mu kitongole kya FAO era n'obuweereza obulala abo baddemu okumala akaseera. Mukyala Sekitoleko tulamuseeko. Neyanziza ssebo Mwami Lameka webale nnyo okutukyaza nga bwe babagambye yenze mukyala Victoria Sekitoleko nga kati emirimu egya gavumenti n'egya kina giwummula nkola gyange kati nze nkulira ekibiina kye bayita Uganda Agribusiness Alliance. Uganda Agribusiness Alliance omulimu gwayo kulaba nti abalimi abalunzi n'ab'ebyennyanja ne buli omu agwa mu ttuluba eryo bakolera wamu bafuna eddoboozi eryawamu basobola okuba nti beeyogerera. Kati kyetugezaako okukola na buli omu kwe kuba nti ekintu kyonna ky'olimu kobe nti olima avocado olima michungo olima miyembe olima mwanyi olima ebya kinnoomu tebikyakola. Kati fe omulimu gwaffe nga ba Uganda Agribusiness Alliance kwe kujja ne tulaba ne tugamba nti gundi twakulabye olima entuntunu naye tumanyi nti ekawande eriyo gundi yanoonyereza ku ntuntunu mwali badde mukolera wamu. Then ne tujja ne tugaa nti ate mu kiseera kyekimu aba supermarket kati batandise okugula entuntunu naye olina kuzinoga ku booti byonna ebyo kye tuyita value chain. So omulimu gwa Uganda Agribusiness Alliance kwe kukulaakulanya value chains. N'olwekyo mu mwaka gwa 2014 twatandika ku kirime okukulaakulanya value chain ya avocado. Nzijukira twatandika okumwogerako ng'abantu babuuza oba tetulina byakukola okutandika okwogera ku avocado kuba twayinga twogera ku bintu bibiri avocado n'ensujju. Tiyi avocado esente ffe nga tubagamba gye tulaga tulabayo avocado ajja kubanga afuna. Kyekyo ampuliriza mukyala Victoria Sekitoleko yoyo abambayizo ganti erinnya eryo nga twaliwuliranga yaliko minisita w'ebyobulimi mu gavumenti ya Uganda okuva mwaka gwa 1986 nga President Museveni akakwata entebe yo n'agituulamu okutuuka mwaka gwa 1995 nga ye minisita w'ebyobulimi mu gavumenti ya Uganda. Ebyobulimi bikwatiddwa nga bigwanidde okukwatibwa abambagamba gavumenti bitaddemu ssente ntono wetulisi wetugwanidde okuba n'ebiringa nga gwe yaliko minisita eyasooka nga gavumenti yenejja ebyobulimi gavumenti ebikutte nga bwe yina okubikwata. Omanyi gavumenti lwakuba nti teyogera buli lunaku naye gavumenti yabagamba nti ebyonfuna byetwogerako kati biri mu mikono gyaffe. So si gavumenti erina nnimiro gavumenti erina kyetunda. Kati nja kuddamu nga nesigama ku abalimi ebyobulimi babikutte nga bwe biteeka okubeera. Ekituufu kiri nti mu butuufu bagezezzaako nnyo. Ndaba kati abalimi bwatandika okukunyumiza kale ettaka baalikebedde kati naguze kalimbwe ffe tuli beebutambala ebutambala kati ffe tusinga okuba n'enkota z'amatooke amanene si kuba tulimanya amatooke naye kuba tulima ntangawuzi ate bwe okulima entangawuzi weetaaga obukuta ate w'olimidde entangawuzi ku luno tozzaawo ntangawuzi
kati tulima entangawuzi zo ne tuzifuna sente ne tuzirya ne tuzaawo ensuku kati ensuku eziri ebutambala weebuuza nti zino zivuddewa. So mu kulaba okwange ndaba ngo abalimi bakulaakulanye ogenda n'osanga kati tulina abalimi abalina enkoko eziwera 10,000 5,000 2,000 then n'osanga luli edda ng'abantu asobola okumalako omwezi omulamba nga talidde ku ggi naye kati abaana abaleeta Rolex bayamba ffe ne badda ne mukati nti kati buli katundu koyimiriramu osangawo ture y'amagi gye batunda kati ekyo kyengezaako kugamba nti naffe abakyala abalinga bagira obukoko obutonotono naki tulina akatale kuba ku kyalo kasita kubeerako atunda Rolex n'amanya nti obeera n'amagi ne bwe otunda amagi 5 buli lunaku ajja gano na buli lunaku. N'olwekyo mu buli ngeri yonna ebyokulima abantu aba bulijjo babikutteka nabwala kyova olaba nti si bantu bangi abadde naddala ab'omukyalo abadde ne bagaa nti enjala ebali bubi kuba balya ku kye balima. Yes. Keddo ono Hass avocado kyama ki ekimulimu? Kakati kansookerawo w'oyogeredde but sebo n'ennyabo ampuliriza okuva olwaleero ebya Hass bitwale nga bwe tugamba ebijanjaalo. Kuba ebijanjaalo tulina akanyeebwa, tulina ebimyufu, tulina ebyakiragala naki. Abaguzi ba avocado bantumye mbagambe nti bo nga bwe bakwatibwako bw'oba osobola okulima Hass ng'olina obudde obusobozi ne ssente ezirima Hass lima Hass naye buli atasobola kulima Hass genda mu maaso n'okulima gano agafu aganene akatale weekali. Yes nnyo lwansonga nti ennaku zino tuli mu agro industrialization okwongera omutindo ku bye tulima. Kati bw'olima avocado bwe tuba tulima avocado bano abagula avocado okusinga bajjamu oil ekyo kimu ekyokubiri bajjamu ebigimusa oba otutte Hass oba otutte jumbo oba otutte ono wafu owa bulijjo yenna bamugula era nkakasa bwe kubanga ku radio kuno kuliko abeebuyiko abawuliriza abakolagana ne factory ya Musubi eri enajjembe neya Avogold eri enjeru buli kasitaba nti avocado bamugula. So ekibuuzo kyo kyobuuziza kyama kye kiri mu Hass avocado kanziremu ekyama ekiri mu avocado kiri bwe kiti. Wetwogerera Uganda yonna nga ne president waffe agendeddemu tulima omwaka ogumu avocado tani 200,000 tons zokka naye mu mwaka gwa 2014 Uganda yali terina wadde ekyuma n'ekimu ekikamula buto wa avocado kati wetwogerera olwaleero luno tulina ebyuma 6 nga byonna bikamula avocado. Ebyuma 3 biri Buganda ebibiri biri Buyikwe ekimu kirina Kaseke bina ekirala kiri Mityana. Kakati waliwo ekirala ekiri Kasese n'ekirala ekiri Ekyenjojo. Bonna abo batunulidde ezo tani ebibiri naye ate nga amitwalo abiri naye nga ate abaliraanwa nga bwe ngambye mu 2014 kutuusa luno jjo ku COVID factory zaffe nziruka zitandika Abannakenya be bajjanga ne bagula ate Abannakenya nga bo bomanyi balina omuze bavugira ddala loole ne bagireeta wali ku nju ne bakuwa ekikyo ne batikka. Kati akabaate awe kavudde bano abazimbye amakolero 6 avocado tabamala kyokka Munnakenya akeera kufeffetta mu kyalo eyo leero ye Busoga tekyaliyo newaddaako omwana bakatutte. So kati abamakolero ne batuuka okusaba nti oba tugambe pulezidenti atugambireko ku balimi bano nti mulekerawo okutunda avocado kwe tutayongeddeeko omutindo bwe ngenda okwogera n'abalimi nga baŋŋamba nti nedda ffe twakeera enkya ne tuteeka esente zaffe mu avocado tujja kuguza asinga okutuwa esente nyingi. Muzeeyi yatugamba nti tukole ekibalo twamala kukola kibalo kati ekibalo kiba tekigatta bwe tutandika okuddamu ebyo twagala nnyo Uganda yaffe naye n'esente ki twagala tuzifune. So kati ekawefube bana Uganda kwongera kulima kedo naye nga ekyama sinakimalayo bwe twali mu myaka gya COVID government yagambanga nnyo abantu nti mulye bulungi omubiri gusobole okweyimirizaawo biki ne tuyiga okulya avocado tulya nanansi tulyaki. COVID bwe yagenda tetwerabira kulya avocado kati Bannayuganda bangi bamulya
kyovola banti ebbeeyi erinnya luli wawangayo 10 ne bakwabya ovakado 4 kati owayo 10 ne bakuwa kimu ng'ate kitono bwekiba ekinene ekisusa so abanakenya bagula fe abanayuganda tulya n'ab'ennyonyi ku covid ennyonyi z'abawalabu Fly Dubai, Emirates, Qatar, Brussels, KLM tezasalako zalinga zibuuka ne zijoloza zanonanga mmere ng'ekimu ku bisingira ddala obukulu avocado kuba bo bonna babadde bali avocado ng'ava Mexico naye mu kiseera ekyo ng'okubuuka okugenda e Mexico waali wala nnyo ne bagamba tumalega bagenda okulya avocado ka Uganda bagamba tubadde tusubwa kati bano abafefeta omulimi alina eka eziwere 10 oyinza okufuna abagenyi nga 3 olunaku ono nze ndi mu factory banange tuguze ono nze njagala ono wo mulungi nnyo njagala kumutwala Spain ono nze ono mulungi nnyo njagala kumutwala Kenya so kati abalimi ba avocado njagala okubebaza kuba kye mwagenda mu mwali nga abagezaako naye njagala okubebaza nti mukati mutuleetedde tutumu eryenkanaawo akatale weekali akatale nkannyonnyodde mu lunabudu tuwugako kawuge kyekyo kyekyo era okumanya tuwugako kawuge abamakolero tebatera kwagala kwogera na muntu mulala yenna kati tusiiba mu bwama kimpwedde akatale weekali akatale honere banduza akajjeyo bulungi weekali naye covid alina ekintu ekyakiraleeta abazungu baali basuubira nti mu Africa tugenda kunkumuka naye tekyabeera lwaki emmere gye tulya yeeno evudde mu nnimiro ne tugirya butereevu naye bo basooka kugikola ki kugiyiya bafuusa nfuuse kati bayisibwa bubi nnyo kati bakitegeera nti emmere gye twetaaga efaanana bweti ate ovakkedo n'aba nga alina oyiro asingayo obulungi mu nsi yonna oyiro oyo alina emigaso miyitirivu ogusooka mu industries zino zemuyita precision industries zino zikola masaawa zikola obuntu obwo obutini nnyo ye oyiro gwe basinga okukozesa kubanga boiling point wa oyiro ono ekiseera waleetera omukka eri waggulu nnyo ku oyiro omulala yenna ekyuma kyetoloola nga tewali ttabu kakati ate n'abanga mu kulya ate nga muyitirivu nnyo tojja kweraliikirira nti agenda kundeetera gana amasava agaleeta kino omutima tebijja kubeerawo owulidde okimanyi lammeeka nti oyiro oyo gwe n'omugula wali oyiro oyo n'omwesiiga booti obanga amulidde oyiro oyo ojja kubanga oli amulidde ajja kuyingira kwegamba atalina buzibu ate kakati bw'otunulira akatale bwe bamala okutegeera ekyo kati bamulwanira bulwanizi abakyayina sikulimba ne bwebanga Uganda yokka efunye nti market eri emu China tesobola kugikola ki kugimatiza tesobola gamba bwekito bwe kiri lwaki bannakenya bajja ne bamufeffetta wano bamufeffetta kubanga bo bakibaddemu okumala ebbanga wulidde era aba exportinga abafulumya ovakkedo mu nsi ogenda omutunda ebweru bakwata ekifondoza kya 6 naye ate bakka bagala kutuuka ku kyakumeka ku kyakutaano kakati ffe wano ekizibu kyaffe kiki nti tetulina muwendo bwe tuba tulimye tawera asobola tetumatiza katale oli agula veeri nga zze mu Uganda kugula ki ovakkedo tetukola ki naye ate Kenya bo balina akati ensonga lali bamusika bamujja wano ne bamutwala eri nebagatta kuwaabwe kyetulwanako era ne bamutundanga we Kenya Uganda neba nga terabika batundanga we Kenya tengo muba musubudde eno naye kitwagala tukole ki mirengo twagala tulabike Uganda erabike bamanye nti akatale Uganda naye erina akatale erimba ovakkedo wa Uganda si wa Kenya Kenya sala Uganda ensawo kati ate kankubulire kino bwe babanga tusobodde okulima ovakkedo ono bulungi Kenya
maama asobola okubuulira nti ebigimusa bibakozesa bakozesa ebigimusa ebiri nani bakozesa fertilizer ow'ekizungu tebakozesa nakavundi kati ffe oyo ow'ekizungu tukosaako katono owulidde owaffe bw'afuluma aba mulungi nnyo kyetulima wano kyonna owulidde naye kati n'ovakedo bw'afuluma Lameka kankugambe kino ojja kumpaka nyanze nkumanyi kubanga obadde olabye bingi naye ovakedo kasita tunamutambuza bwe tuti agenda okuvuganya n'emmwanyi ekyo kituufu agenda kuvuganya n'emmwanyi ovakedo kakati awo olabira nti oli bw'abanga mulimi alina emmwanyi terimba sagala kugamba nti ki tekola ki terimba n'ovakedo akole ki kuba omutego ogumu guliiso w'amaluma wekiri anti bwe gutakwasa oli eyatega ogumu takola ki taliira olidde kakati akataleko si nsonga ensonga ovakedo aliwa kyekyo buli tugamba nti abange tulina ovakedo nga bakonkona ate banene ate tetulina njagala ttani 10 ate tulina so ffe kati kyetuteesa nti abalimi b'emmwanyi tubeebaza nnyo era mukimanyi mbaagala nnyo naye bwe ntambula mu Uganda nsangamu ettaka lingi erikyali wabbali kati emmwanyi eteredde ogibise egudde akaleka bulungi kati zino eka endala ezisigaddewo tubadde tuteesa nti teekako avocado kuba akatale kali wano mmanyi mujja kunzijukiza kuba naliwo ande ebimu byaliwo nga ndi minisita nti kati bwe mutyo bwe mujja mwatugamba ne tulima vanira ne tulima obusaanyi obukubi njagala katono nnyo katukomewo ampuliriza Emmanuel Sokoli tuli ku nsonga ya byanfuna mwami Stephen Kiwanuka Kimpwedde wamulidde dda ssente bw'omukago ogutaba abalimi ba kedo mu Uganda ate ne maama mukyala Victoria Sekitoleko eyaliko minisitule eby'obulimi wano mu gavumenti eno ng'etandika 1995 ate aweereza mu bitongole ebyenjawulo ogamba nti atuludde tutunuulira ensonga ya kedo bakutegeeza nti kedo kyatunzi kaakati bano Uganda kyemutannaba kuvumbula naye abakivumbudde batandise okuloza ku mubisi gwakyo bwe kitulukuka ng'omubisi gw'enjuki mu byenfuna byakyo era kutegeeza nti akatale akaliwo tuwugako kawuge tetukamatiza factory mukaaga ziri wano mu ggwanga zikamula kedo naye tebamulina ensi z'ebweru zisiba zisindika wano ennyonyi bano ne kedo naye tebalina oda ne zibeeranga oda naye nga kedo taliiwo kale no bakuzigirira nti kedo kati kedo afuuse kedo mukyala Sekitoleko wetwogereddeko wali nti bw'atyo mulinga bwe yajja obusaanye bwe bwajja vanira bwe yajja obugubi bwe bwajja abantu bateekamu ssente ne bakola ki akaseera ne katuuka nti owayi bintu ate bizibu nga buli omu ebibuuzo abyebuuza bwebuuza ntuga kati omukyalo omukulu nga gwe akulembeddemu ekya kedo totukuba busu nedda n'akamu kyenvudde mbannyonnyola baani abagenda okugula kyakusooka kati nga bwe ŋŋambye abannayuganda bayize okulya avocado lulibwe kati nga moringa abannayuganda basingawo nyo baali tebamanyi na kyakumukozesa obugubi kuba omwami nga gwe semaka okusanga ng'oliawo oli akagubi oba oba oliamuki waita oli mulwadde so luli tewalingawo programu nnungamu naye kati tugenda musekula mukaawa naye kati wano we tugenza okwogera nga kikutteyo nga bwe ŋŋambye ebyuma gyebiri era bwe wabanga waliwo katugambe bw'oba oli weebuyikwe ng'oli wano owuliriza osobola okukeera enkya n'ogenda enajjembe n'obuuza musubi bali luddawa bajja kulagirirawo otuuke oba oli sayidi y'enjeru ng'oli jinja osobola okutambula n'ojja enjeru n'obuuza avogold waali ojja kumusangawo bakuba olabire ddala nga bwe bagula avocado nti bataddemu esente eziwera siraba bwe basobola kuziddukako buddusi ekyo kimu ekyokubiri abannayuganda njagala okubeebaza okuyiga okulya avocado
lwansonga nti ensi yonna kati bagigamba nti buli omu mu nsi yonna mbwali eyo atulise akatundu ka avocado buli lunaku. Kati bwe tugamba nti akatale weekali akatale weekali ate tekali eri wala kali wano uduli nga n'abagula tebaliiko mu maaso faceless tetubamanyi manya mbu bajja kugula bino sibi abajja kugula bwe mbadde njogera factories nsogedde amanya n'endala gye ziri Avotin gyali Oluvolio gyali bonna katale katandikira wano boba olukyali mwaka Thomas osobola okusooka omukulu Lameka ajja kuwa essimu n'ogenda olabira ddala nti factory ddala weeri wano kubanga bwe ngambye waliwo eri Namanve ezo ziri ebikweze mbagambye Nakaseke Mityana wonoviirayo eyo nga oludde n'okulwa. Kakati mwami Kimpwedde tukoze tutya okutumbula obulimi bwa Keddo ng'ogyeko okujja wano CBS nga bwe muzze kati abantu bategeezezzeeyo naye abamu tebamanyi nansimba ya Keddo abamu tebamanyi endokwa entuufu ziveewa n'ekibuuzo kye beebuuza abamu nti kale kati Keddo yenna tugambye nti mulungi naye ate lwaki abamu basosowaza nnyo Hass avocado. Kantandikireko kigambo kya Hass. Hass bwe bomujjamu boba bamukamula bafunamu oil ebitundu 10 ku 14 ku 10. Naye ate ono waffe bali mu bitundu 3 ku 4 ku 10. Kati enjawulo eyo olabanga y'amaanyi nnyo. Ekirala Hass ono bwe mukubala yeekanasa. Naye kyetunzi tukikakase nnyo bw'otunda kilo ya Hass kilo emu obugundi bu Hass kuba bwe butono eri wakati wa $2,000 ne ku $3,000 kilo emu mubeeramu obu avocado nga 8 naye bw'otunda jumbo mubeeramu avocado 2 n'ofuna $8. Okiraba kwegamba Hass watunzi. Ekirala Hass ono tayanguwa kwonooneka ne ku muti abeerako ne bamukipima ne bagamba nti kati atuuse ne mugamba kati akatale kaakano ne bamuggyako n'akola ki nga tannavunda ate n'okwengera alwawo y'ensonga bamaama bano baleetawo vakkedde y'emabega eri naye abamusimba bagenda okulaba nga bwe bamunoga kali awo tekongera wiiki 2-3 kuyamba abantu bakola ki kubanga alina olugendo olw'okutambula ogenda China ogenda UK Spain okiraba kakati n'abanga tasala naye ono omunene ebyaffe nakunya ogenda okugira nakunya nyingi naku 2 bobanga kibadde kikulu bulungi okukitambuza obutambuza mu mmotoka ebbugumu eryo lireeta obuzibu ovakkedo ono Hass ye bwati wakola ki kakati nayo lindakawo katono kilo wakati w'2,000 ne 3,000 naye okumufuna ofunvubira okumunonya kati okumulima yes bebyetaagisa okuteekamu ng'olima Hass bingiko okusinga byoteekamu ng'olima ono owaffe wa bulijjo kuba era gyokoma okuteekamu ekinjiko era yes singa byali byenkana ffenna twalibadde tugenze mu Hass naye ate maama awo wenyini wayogedde ono owaffe teriyo batono ndowooza teriyo alina musiri nti bwaki kakati abasinga bagamba tuli mu avocado ono naye yeemeza yekka netumutaasa netumutaliza bwajja nati netumulyako nga mulungi nga tumuleka bwabanga si mulungi netukola ki netutema owulidde kati oli bwagamba nti avocado ono ogira bugizi bwaki nakola ki ono waviirayo n'ofuna ogugo olyako n'olyanga kirungi bingi bye tuba tukoze eki bye tusaze ne tubanga kakati kano bakuswaddiiro kakati ekirala kikino nti avocado ono Hass aliko emitendera si mitendera egiremesa naye emitendera gitwagala gituwa ekyo kyennyini akatale kyekaagala kakati bw'onoobanga osimbye ono waffe owa bulijjo
bobanga ofunye ensigo noza wali okikozeeko n'olya ovakero nawo nnyo n'ogamba kamusimbe ogenda okugiranga siki noza ekyo agenda okutuuka ng'akyuse either ali mu bibuzi mangi ebibala bingi bwe bityo bikola ki bwe biri nga ne ffene bw'atyo naye haasi ono gwe tulima abeera mugatte tugenda ku haasi ono gwe tulabye ng'akuze bulungi ng'avaayo nga bw'alina okuvaayo ne tujjako baziyita science netusalako amatabi ne tugenda tugagatta kwono owaffe endokwayo eyaffe gye tusimbye ebadde evuddeyo emyezi ng'ebiri ne tusala ne tukola ki ne tugattako oyo gwe tutwala nga haasi era gwe tusimba naye si kusimba nsigo si nsigo naguze eri buhasi bwange mbuliddeko kedo kansimbe ensigo tajja kuvaayo nga ki nga haasi oli era ovakedo olina bw'atyo bw'ali akyuka kakati ekintu ekikulu kiikino ayagala ensigo ogijjeewa weegendereze fe saagala gye twatandikira ate abawulidde CBS batandikire eyo kubanga nze natandika nti agenda wali ku kkubo wali oyo amutunda haasi genda wali kawanda wali wabbali kwegamba ne tugula n'ogenda n'osimba agenda okuvaayo bw'ati kagezi munya agenda okujja omulimisa nti ono si haasi naye guli gwo haasi okiraba kakati kirungi omuntu agende awo wenyinyi awali ensigo entuufu ensigo entuufu kati wano nyinza okugamba bw'obanga oli ng'ekyenjojo waliyo Nyonjo farm balina ensigo ki entuufu bw'ogenda Nakaseke Baraji balina ensigo entuufu bw'ogenda Musubi farm Mayuge balina ensigo entuufu naye nasuwa mukange asuwa mukabukuku yensonga lwaki nagambye nti ebyokukola ebya Ssekinnoomu kati bikyakola tebikola ki mukange asuwa mukabukuku nawo zirina sijja kugamba nti yotali musirinze nze tuli mukwegatta bwegasi kati mukwegatta okwo bw'otambulira omwo ofuna ekituufu olidde kati olina okuwuliza nti waliyo association ya Ovacado bagiyita bwe bati awo n'ogenda oba federation n'otambulira omwo oba cooperative society nganze mwenkola ki mwentambulira bw'otambulira omwo otuuka n'ekituufu webale nnyo naye bw'onoogamba nti mpulidde wali akakubye wali bajja kuguza ekitali haasi tugenda kufuna enamba z'essimu bbiri abatuwuliriza enamba ya mwami Steven Kiwanuka Kimpwedde tujja kugifuna nga ssentebe w'omukago gutaba balimi ba Kedo mu Uganda abanagala okumanya ebisingawo so nga ne maama Ssekitole kono naye aliko enamba gy'ajja okutuwa era nayo ejja okutuyunga mu bannaffe aba Vakedo Uganda Agribusiness Alliance okulaba nga ensonga zitambula bulungi naye waliwo ebibuuzo nga bibiri ndoza kambize wa mwami Kimpwedde ekisooka yika nnamba egendamu emiti gya hasemeka kakati waliwo ekyo tuyita standard gye tutambuliddeko naye bw'ogenda ewa agronomist ayinza okutunuulira omulimisa ayinza okutunula ettaka lyo newa wooli n'agamba nti tosimba nsimba eno tajja kuba mukyamu kakati ffe tukozesa mita 5 ku 5 futi 15 futi zezo 15 ku 15 okuva ku muti okudda ku muti okuva ku line okudda ku line kyetukozesa naye otyayinza okutuuka wa nagamba nti wano wagimu nnyo wajja kukwata mangu toyagala muti gumu gukwate ku mulala jjukira Ovacado ayagala omusana ayagala gyakoma okufuna omusana obulungi gyakoma okukuwa kakati omulimisa yayinza okugamba nti wano bwendabe tukozese futi mita 6 ku 7 ekyo kisoboka naye standard gyetwalitambulirako yeeyo mita 5 ku 5 futi 15 ku 15 kati mu eka olwo n'obeeramu n'emiti nga 16 esebo omuti guno gukulira bbanga ky'okutandika okubala singa oba ogulabiridde bulungi webale gattaka ako olabika oli mulimi kakati bw'ogulabirira obulungi nga wagufuna n'ogusimba nga
yendokwa ekuza obulungi ewezezza omwaka wogendera okuyingira omwaka ogwokusatu eba ekuwadde ovacado mu myaka esatu abalala emyaka 2.5 aba ateekako naye tugezaako nnyo bagamba nti awo ovacado tanaba kufuna maanyi gakola ki gakwata ovacado mutito gunafuna tegunakuba gwa muzinzi gulindemu kati awo nobagamba nti genda nga omujjako yadde abadde ataddeko mujjeeko gumala okukakata omuti gwa has nga gwabaze bulungi nnyo nga gumaze okunywerera ddala gusobola kuvako kiro nga mmeka kakati okunywera lameeka kankubuulire kino nti alinga fene omanyi engeri gyagiramu fene ng'atandika aba mutono gyakoma okugaziwa gyakoma okukola ki okuwa owulidde kati omuti guno siyinza kugamba nti ku myaka 3 gujja kuwa ekirungi naye gutuukira emyaka 6 nga oli mu bizinesi y'amaanyi obeera mu kintu sobola okujjako kiri ziwera 5 kisoboka zisukkamu zisobola okusukkamu muti gumu mu myaka 5 kira 5 ziba zisukkamu ng'ogulabiridde bulungi omuti gumu mu myaka 5 kira 5 ziba zisukkiramu ddala ampuliriza Emmandu Sukuuli mukyalo Sekitoleko kiki kyetwongedde okukola bannayuganda bongera okutegeera ensonga eno emisomo gye batuukamu eyo mu bitundu oba eddoboozi liri wano ku CBS kati nga bwe lizze leero amazima amatuufu eddoboozi libadde liri wansiko naye nga bwe ŋŋambye obwetaavu gana amakolero bwe gagenze nga gameruka buli lunaku obwetaavu ekyo kimu ekyokuli bannayuganda bwe mulemeddeeko okulya avocado kyenkana buli hotero gyogendamu ennaku zino wabeerayo avocado era ekyo njagala okukibeebaza kuba ekimu ku kigendererwa kyaffe kukola ku byandyambi ebyo sente ennungi naye nammwe okulya obulungi kirungi era wano kamala okukayisaawo kano nsaba buli munnayuganda ampuliriza olwaleero luno buli ku makya bw'oba oli ekyenkyalirako ovacado lwaki ovacado ayamba nnyo ku byokugenda emmanju bw'obanga olina omuntu gwokola naye ng'alabika buli lwatuuka mu ofiisi abeerako obusungusungu mubuuza oba yalidde avocado so obuuza kyenyongerako kyekisooka mugende mu maaso n'okulya ovacado naye ekyokubiri nga kyekisinga obukulu ku nsi kuno badde batukubiriza nnyo kale naddala fe abakadde tetuteekwa kulya butono gwe bakoze bati tulina kulya olive oil bamuseera nnyo ate bamucupudde nnyo kati ensi ekigireese wano okuleetaga amafactory gonna gembagambye kuba baga nti mu nsi yonna kati avocado yasinga bannayuganda mukama yatuwa situwagala kusigala nga ffe tuli ku ntikko kati bw'oba obadde weebuuza naddala mmwe nkyakola mu ofiisi n'ettaka lyange eriri egindi mpozi nteekemu ki nkwegayiridde weegatte ku mugendo gwa avocado naye nga nkusaba togenda obwomu sooka weebuuze sooka oyogere n'abantu ffe tetuli bakikakyo tetujja kujja tubbe ettaka lyoba tubbe ovacado wo gye tukoma obungi n'essanyu gye linaakoma n'olwekyo nsaba nga bwe babagambye ku ssaawa entuufu nja kubawa ennamba gye munaatukubirako musobole okutwegattako ebitundu byonna kuba ekimu ku bibuuzo byentera okubuuzibwa nti avocado akula buli wamu Uganda yonna osobola ogirimamu avocado kuba bwe mbagamba nti ekyuma ekimu kiri kyenjojo babagambye ensigo ez'okusimba ziri kyenjojo bw'omala okuva eyo paka wuyo mayugeiri eri east west nile balina avocado awooma nadda ne mukati wane Buganda mbabuulidde tulina ebyuma bina biramba avocado bamuyiga bwizi n'olwekyo mbadde nsaba nti tuleme kulinda nnyo kuba nti katutunamala kulaba ono kyoli kyakoze lwaki gweoyagala ojje nga akatale kakendedde ampuliriza katuumulemu tukomewo n'ekitundu ekisemba ampuliriza Emmandu okulida kikatubuza 12 mbadde mbalabalamu wano maama yatugambye nti kiro eya has avocado egula 2,000 kiro emu eya has avocado ate nga bakuseddemu tukatika tubale kwezo tubalira zitandikirwako nti bwe bange gule 2,000 mu myaka 5 omutinga gusobola okuwa kira 50
ne tukubisa kilo ey'2,000 mu miti 50 mu kubuti kilo 5 buli muti ogumu kilo 5 gumu kilo 5 then yatugana nti yikemu muzigenda mu miti 16 ne tukubisa mu yike miti 16 nga mu season yemu yikaisolo kwa milioni 16 kisoboka ku siringi 12,000 buli kilo bukiri season okungula emirundi emeka omwaka osikungula emirundi 2 naye bwoba wa mukisanga nga bamusubi bali kubasimanyi bamusubi wagendayo ko bali kunyanja kwennyini so bakola damu wali bafukirira ate ovakeda alyanga nti anywa ku machane wanyana olweggulo yes okay bwoba omulabiridde bulungi ojja okungula omwaka gwonna nga taggwako era nawe osobola okigezaako ekewuwo gwe munnange buli alina ovacado omuti gwa avocado ekaawo genda gufukirire ate teekako gune nakavundira ojja kulaba nga ovacado wotaggwako wali oli mukulu bino bimuli gali makoola kuba mumanya amakoola begamyukiriramu awo nga ebimuli binaatera okujja kiva mu ndiisa nakufukirira wabula bw'obanga oteekako nakavundira toteeka ku muti teeka ebikoola gyebikoma gyebikubye embuga gyoba oteeka ki nakavundira kubanga emyalire egirya eyo gye giri bw'oyiwa ku kikolo oba ogeresa eri ginoonya naye gikoowa mpulirize Manduso kwoli tutunuulira kedo yenna osobola okumulima naye bw'olima hasi bakugambye nti yalimu oyiro ebitundu 10 ku 10 alina ku buli 10 so nga toli omulala ali mu bitundu 4 ku buli 10 n'olwekyo abamwetaaga ebbeeyi ya hasi eri waggulu nnyo mu Uganda n'ebweru waayo naye abaffe otulagiridde endokwa gye ziri eza hasi ono nezo ziri ku ssente mmeka kakati enkola ziyinza okubaamu nga 2 kubanga tusuubira ne sizoni eyejja naye eno tewaddeewo gavumenti ebadde eteekamu nesasula ebitundu 7.5 ku 10 kundokwa kakati gwe nosasula ebitundu 2.5 ku buli 10 noba nga oli mu 12.5 nga zosasula naye bwe kibanga si kye kibadde bwe kityo baraji bazirina babadde batunda ku 15 buli ndokwa naye ate kisinziira kikyoyagala kubanga olw'endokwa ebadde mu nasari mu meresezo ng'emazeemu emyezi 8 ate omulala naaba ng'agirabidde emyezi 10 omwaka kati bbeeyi ekyuka oyinza ogisanga ng'egikugumu kitundu ulidde naye kakati waliwo kati enkola gye tubadde nayo ne musubi nga ojja gifuna ng'oyise mu bwegasi ku mutwalo kuki gumu naye nga nkulu ddala kati eyo y'emyaka 2 n'ekitundu neeba ng'ekola ki ng'etandika okuteekako kati bbeeyi tugambe wakati w'15,000 n'omutwalo gumu n'ekitundu okusinziira wa woogijje ne ebadde nga ne saizi yaayo kanyongerekaawo abaagala okusimba jjumbo waliwo abali ekawanda abalina ensigo za jjumbo ezaddala ezituuse okutunda kyempa saagala bantu batye kuba hasi aliko kino nakiri fe abanafu abakadde abayagala okuliisa Uganda kuba abannauganda tebaagala kulya hasi kati fe abali naffe ensigo ezaffe gye ziri ekawanda nawulidde nazo bazitunda 15,000 naye era ekirungi kasita ogisimba n'ogirabirira obulungi era naye ejja kubala akatala akawano basse kitoleka abeetaga okumulya nabo ba CBS wangi webale tuweereza esebo nze mobiliza wenaale mukulu munale kyazanga abakulu mbalamusizza webale y'okusomesa obulungi nga tufuna abantu beebati mu ggwanga lino obanga nze okuva dda ng'amanyi ovacado nga tusuula na busuuzi mawogola nga tubisuula busuuzi teri naabitwala okubirya n'olwaliro bwe mpulidde ensomesa gye basomesezaamu neeyongera okumanya nti ovacado waki w'amaanyi nga n'okubirya nze sibirya naye bwe mpulidde nti birina omugaso gw'amaanyi ekirala bw'otunula olwaliro ovacado waliwo lwenzisanga mu lwera awo nga bazitadde awo ebbali
abalimi bonna mwabagamba nti ovakado ayina akatale waliwo ababisula n'obisula nga tebamanyi puroguramu eyo olwekyo mugenda kusala magezi ki kugende waffe mu byalo nga mu lwengo kubanga mumusinga ovakado kalungu bukomansimbi kembabule wasinga ovakado omungi teregezi bumalo kyazanga batulabire CBS wanji kale katukwesonyiwe teyogedde tukoze tutya bubaka ky'obusembayo mwami katusooka tubawe na namba za simu abali eyo babakubire butereevu kubanga kadi nakawedde dakika tusigaza ziri 5 zokka kantandike ne mwami Kimpwedde ndoza kyali kyejo kyakubwa owange kakati omubiraza waine era mwayogedde naye yensonga lwaki tuli ku CBS kati naye kyawulidde akikole ki akyongereyo obulidde ate ekirala ovakado era bulagajjavu baffe n'obutamanya naye ovakado alwanyisa endi embi awaka omwana n'omukwasa kyovakado n'omuwa n'omuwogo kiba kiwedde twamusottanga okiraba n'okoza kati lwaki wabuvaako era tukikola wekino okugenda mu maaso kubanga bamulya kakati nze kamulali asotta bwati mwogo ne gutambula lumonde n'atambula waliwo ettooke ery'eggolu osotta kakkedo nga ettooke ery'eggolu lye olimanyi ate olumu n'eri gye muyitirira eri P1 simanya G kagamba kiyitirira kakati ogambye mpeeye essimu namba y'essimu kuba kufunanga gwe akulira omukago ogutaba balimi bakkedo balina bingi ebyokubuuza kakati nze Steven Kiwanuka Kimpwedde chairperson wa Uganda Avocado Farmers Cooperative Union ekibiina ky'obwegassi ekiri mu ovakado ekirime ky'ovakado nze ndi ku ssimu eno 077 2 8 2 esebo 48 esebo 27 esebo 87 esebo 772 48 27 87 okuba oba nfuna ate kiba kirungi nnyo singa ate ompereza obubaka ku WhatsApp oba ku SMS awo ntandika okuddamu n'amaanyi ng'aline ssentebe w'omukago gw'abalimi b'ovakado mu Uganda mukyala Sekitoleko kati nze abaagala okumanya ebisingawo bajja kukubira ofisi yange enamba eri 070 25 kanjiddemu 070 25 bw'okuba ojja kubuuza mukyala Nakirijja yes mkyala Nakirijja yajja okugiddamu eyo essimu oba osobola okumuweereza obubaka obuwandiike bw'oba oyagala mu buli ngeri yonna ojja kuddibwamu ewa mukyala Sekitoleko essimu eri 070 25 96 25 070 25 96 25 ssentebe balimi bakado mu Uganda mwami Kiwanuka 077 48 27 87 abatuuliriza mba mukyamanja ki mwami Kiwanuka sibula abatuuliriza mubadde bawuliza balungi mwebale kubeerako mwebale kuba nti nno muwulidde obubaka buno naye tubuteke mu nkola wale kyenkugamba ne bw'obanga oyagala kuteekawo eka 10 tandikako ne 3 oba emu oba 2 kwogenda okukola ki okuyigira kubanga okuyiga kikulu nnyo ate n'amasimu mugafunye tujja kusanyuka okubawuliza nkukakasa abatuuliza ne Lameka nti ovakado agenda okutuuka ekiseera avuganye n'emmwanyi babenga ba Luganda nga batambulira wamu mukyala Sekitoleko sibula batuliriza njagala okubeebaza mwenna okutuuliriza njagala okubakubiriza nti musimbe avocado enkuba etandika mwezi gujja tandikirawo tolinda okuba nti gwakwebera
etandika mwezi gujja yatandise mu bitundu ebimu ebadde tenatuuka tuli mu October musene n'atandise kati mbadde nsaba alinawo akwate enkumbi osimbe avocado kuba akatale weekali ekyo kyo nkikakasizza mwebale nnyo mwebalire ddala ampuliza program bwetyo bwetambudde ensonga eziwulidde bulungi mbeebaza bwe tutambudde okuyita mu wiiki okuba twagitandika ku balaza sabiiti eno mu programu nukkirizo bagana byonna bye twogeddeko bya bufuzi bya buweereza bya nfuna ndowooza tebikolese kyekimu nkwagaliza wikendi ennungi sabiiti ennungi abagenda okusinza olunaku olw'enkya buli omu katonda akuwa omukisa mu kyotaddeko engalo tuddingane wiiki ejja katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.